Nze nsinga kwagala Mirembe Palaso finale avuddeyo nayogera ku nsonga za Ryan Skin lwaki yagenda ewuwe n'amutuusaako obulabe akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo Minisita Nyamutolo munnange finale ali lubuto is pregnant nakakatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo Fiki Gaza naye asazeewo ate ajoininga ekibiina kya NRM ng'akatambi wogenda okalaba maaso awo Calvin Kayanja naye atabuse bubi nnyo n'ava mu mbeera mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako mmwe n'abalwadde abakosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa ono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru obanga gwe ogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente zo mukubireko enamba y'essimu erya wati wamma akusomera edduwa togenda kuddamu kwejjusa nziramu okubajjukiza twongere okusabira jjajja waffe Father Expedito Magembe akyali mu mbeera BBF Suma Herbal Research Clinic bakubireko bajanjabisa ddagala lya butonde munange oluyitaayita omanyi bagamba kyolabye omu kikussa mawuno mbadde ndi eyo nga ntambula nga sigwa ku Fiki Gaza omwana muliziga yajoininze dde ekibiina kya NRM era ng'ali wa Minisita Balamu ng'agenza amuwe buyambi amukwatireko mbu ayagala kuyamba ku baana abali eyo mu ghetto munnange naye maama ate gye yagenza obuyambi bwe yafunye bamuwadde kadomola ka butto oba wabula bannange naye nga babagakaawo twamulabako ng'ali mu sswago empitirivu ennyo naye munnange ndowooza yagambye bino binkereeza budde kaŋŋende ate gye bajjula to Her Majesty the First Lady of Gaza Empire so owekitiibwa omukulembeze wa Gaza Empire kabaka wa Gaza Empire bino ebintu bitwalire namukwaya maama w'abaana everyone ready everyone ready Everyone ready? Yeah. Minister to the world. Minister to the world. From the ghetto to the world. Everyone ready? Everyone ready. Gaza to the world. Minister to the world. Fiki Gaza ye munange bwato bwakoze obula kyemaze olaba teweesiganga omuntu abantu beefuulira mu kitinga mbazzi yuno mabeka omunange abadde mu sswago ng'ali bulala nnyo era abantu lekaleka naye maama olunaku lw'ejjo kyatujja enviiri ku mutwe ng'ali tumulaba ng'ali ne Minisita Balamu owe NRM ne maama gye yagenza obuyambi teyabufunye bamuwadde kadomola ka butto nakagaati munange esigenda Krista onkuvuze buterevu paka ate wa Minisita Nyamutolo olunaku lw'ejjo twamusangiriza ng'ayimiridde bwatyo nga tabiriiko munange omukyala alina olubuto ayina olubuto lutandise n'okuviirayo ddala feno awo nno bannamasaka tuba tulyamu Minisita agenda kutuzaalira bannange ebyobugagga byonna byaffe ate njogera ekindeke kinenga munnange ayina olubuto naye era wali abantu abagayi maama nga alufunye mangu omusajja yamwetegereza bala abantu baludde ebbanga nga beeyagala batandika okweyagala nga nolwe mannamakulu akyaliwo okitegedde ekintu ekyo so omusajja amaze omulengera n'emunda yonna bannange temuwanvu ya bintu abantu mubaleke beeyagale kale wamma ebyo nga tubitadde ku bbali nkuvuze butereeva ate era paka wa Father Reverend Kibi munnange ono nayina wano ka message kaatuga ate kakulu nnyo singa oba otudde n'okeetegereza era n'okasengejja kiki kyabadde agezaako okutegeeza kyabulabe nnyo okubeera mu ggwanga nga lino ng'ebiwandiiko byolina ebikulu ndagamuntu na kaadi y'abatisimu ne bagamba mufunewo ku paasipooti abantu mwenna abakulu ng'oli mu Kampala funako abali mu byalo nga tolina paasipooti tusaana bagoba mu Kampala ate akati mmwe abali eggaba abali entinda tolina paasipooti naawe olinganga ab'omukyalo olina kaadi y'abatisimu bwatyo munnange Reverend Father Kibi abagambye munnange oyinza otya okubambula mbongo oyina ndagamuntu era ozima nga tolina passport omulembe gwakyuka ba sweetheart kati wali abagenda okunyiiga waliyo bennalabyeyo nga bagamba nti era gwe oyogera kubanga olina obusobozi nga bagamba father ono olina obusobozi obukutuusa wonna baddiya bintu byakyuka mufuna ka passport okitegedde ekintu ekyo kale wetweyongerayo ne Eddie Mutwe ono nno munnange ennyumba ye eyamaze n'eggwanga
kirabaawo kayumba kanyirira kakaawo kagamba ka compound kyekyo bintu kiriya naye munange ate abantu bamu banyize ekifo ky'okusanyuka mbukaliraba abagenda mu swago bo badda mu kuzimba bizimbe abalaba naye bali mu kaaba abalaba fiiridde mu makomera bannange buli omu abeera n'omukisa gwe mukitegedde ekintu ekyo mbwera ffe swago kyova olaba nga twagivaako kubanga twabagwamu twabategera naye ebirala bingi babyogedde munange olunaku olw'eggulu akaana kawala kano Kazaira baby yabadde ali awo kusanyuka Isanyuka TV nga alina omukyala Natalia Ozinga alina ebibuuzo awo byamuso yabambi n'agamba nti ye akuze ne mami we teyafuna mukisa agula bataata we ne naye yakyogedde ekyo ekintu nga alina obulumi ku mutima era ye abuuza maama we nakati taata wange aliwa yalaga wakale wabataliiwo kiki ekyamutta munange mami we yakanya kimu kumugamba mbu yanywa soda n'amutta bananga bazadde mubuulira abaana omulabi eddala ng'alina obulumi ku mutima so singa omugamba nti oba yafa bulwadde we buti osanga ayinza okuweweera munange sigenda kuliisa era nga nkuzizaako ewa palaso mulina maaso wano nga yagamba nti ye mu bulamu bwe ekintu kyasinga okwetaaga lyeddembe kwe kubeera obumu kugamba nga bakwatagana n'abantu wabula seena embeera eriwo naye naye kyamusukako kwolwo ng'omuntu embwali yanisikini amaze akabanga ng'amusosonkereza katukolwa naye yeekanga nga zivuddeko n'agamba ekiba kibe sakate ontegeera akatambi kalina maaso wano ng'ate naye ali waliwo embeera nga lyrics zange oba zifumita nnyo nga zanjawulomu kati bwe byatuuka lyrics ndooza ne zifrustrating abantu newabaawo embeera gye mwalabaawo ku show gye sijja gendamu naye kati mu mbeera eyo so naawuliriza ate nange naasanga nga waliwo mistakes ze nakola nembuuza nti mistake zaava kuki netutunula mistake kwe zaava ate naye naatunula ngaoluuyi luli naluliko mistakes nyingi ze lwakola ezibadde ignored ate naatunula nga n'abakuumaddembe bagezaako ekisoboka naye teriwa muntu atuukiridde nabo balina mistakes so netusalawo nti ekintu ekyekisinga peace ate bagenza okunsanga nga nange ndi musajja ayagala emirembe kasita tozizijjako mirembe gino ffenna njagala nnyo gitunyumire so ne boogera nange ne mbabulira ebyange simanyi we baatuuse wali naye ne tusiiminga nga there is a good way to start towards peace kivala ne bazza Captain Mike Mukula and bw'atyo munnange Palaso bw'avuddeyo kakasa embu naye yali ene skin yamusosongereza nnyo ku stage kati mbunga naye omuntu wammeera onyiiga ne zivaako kwe kukola ebyo naye maama nze nakati nkyamutenda omuntu w'ofunira obuvumu obulumba amaka ga munno mulimu omukyala nakawere yakazaala mulimu omukazi omukadde mulimu abaana abato n'okubendebebwamu we bali kati Palaso bannaye era we mulengera nze mpenyuka misinde naye nga mu kiseera kyekimu Alien Skin tewali kyabaddewo wakati we ne Palaso. Alien Skin agamba bannaye nze nve ku kyokusonyiwa mazima ku bintu byange biwayonoona nga wankosa nnyo kale wali badde oyesayasa emmotoka naye n'otalumba nnyumba zirimu bantu bange. Calvin Kayanja yayina ebisingawo ngenda kubanga ate mubalikirawo era nze kamba sibulire wano bamikwano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra ne bannange tubeera n'obusungu naye tosalirangawo kintu mu busungu ate era tosalirangawo kintu nga osanyuse nnyo ojja kukola ensobi kati kino ekintu Palaso kye yakoze neewuli bali tekiri muvaako n'aba naye bajja kisangawo bajja kukiraba nti taata nga yali mukanga zivuddeko bannange omwana yakola ebintu Palaso abanene boolina wali otegeeza bakadde bo n'otuuka okufukaamizisa nnyoko ku myaka 86 n'akuba amavi akunoonyeza mirembe n'otankuulira kitaawe entalo n'omufukaamizisa ku myaka 9 kitaawe akyakwetondolera abantu bakusonyiwa watugambanga byabanene entalo bwe muba temusobola zisobola bantu mmwe tuwummuza abakadde naye nnyoka akyafukaamirira abantu bakusonyiwe at 86 imagine nyoka aliwummula ddi akwenyumirizeemu nyoka aliwummula ddi akwenyumirizeemu abeera ati peace nti omwana wange ensi agisobola kati ke twategedde nti abanene boolina weesiga nnyoko na kitaawo tugenda kukusabula paka kuwulira bobe ababadde beebuuza about the meeting of Alien Skin and Palaso era nakyo ekyatuukiddwako from credible sources njagala kubakakasa nti tewannabaawo peace agreement etuukibwako
wakati w'abakulu bano bombi. Kigambibwa nti Alien Skin yayitiddwa mu maka g'omukulu nga tamanyi nti agenda kusisinkana Palaso. Era kyamujje nnyo enviiri ku mutwe. Kwe kutuuka mu maka gano ne bamutegeeza nti ensonga ezikuyisiza kwe kuba nti omukulu aleese okwetonda kwe wano ayagala ensonga muzimalire wano maaso gange. Alien Skin yalumye n'ogwengulu n'agamba no, omukulu ono yakosa obulamu bwange, ankubirako ennyimba, anoonyako amasannyalaze, mulaba okuva byonna bwe byatuukawo bwe yeeyisa. Simunyegangako okuva lwe yankuba oluyi, simanyi kyanoonyako, azza nsosookereza n'ebirala. Era Alien Skin n'asaba nti nze nsaba entalo zino ziddeyo gye zaatandikira. Ebintu bino tubimalire ku sitwiti. Bw'aba tasobola kumaliriza lutalo, lwaki alutandika? So, Palaso bagamba yafukamidde, ne yeetonda, ne yeenenya. Alien Skin bwe yalabye akalubye, n'akubira ne bakadde be. Palaso mbo n'akubira bakadde be, nabo ne bajja ne beegayirira Alien Skin, ne bamufukaamirira, ne bamwetondera, era Alien Skin n'agaana. Yagamba bateddeyo ku street gye yatandikira. That's the news I have. Now, ekya Palaso kyokka okuddukira ewa Captain Mike Mukula kirekawo abanuupu. Koze olutalo no mwali mwalu speya headinga era nga mulaga musajja wammwe akoze ekyamaanyi. Asasudde ebyokukyalira ekitebe kyammwe. Nga mulaga nti Palaso ye wammwe nnyo era mwamuwagira mu abadde bamusudia. Kati kambuuze, Captain Mike Mukule we naalemu yamala entalo za nuupu yaba harmonizingira. So, bantu banga abanuupu mulekerawo okubuukira abantu. Nabagamba abantu ba nuupu. Abantu ba nuupu muli serious kujagulanya atali serious. Kyovula nti mubuukira buli gwe mulaba asobola okukola ekyo kye mwetaaga. Kati Palaso tabayiyeeyo n'entalo nti be naalemu be baagala okuzimala. Secondly, omuntu yenna alumbagana omuntu ng'olowooza oyina abanene bajja kutuuka akaseera balemererwa okuyamba. So bayinawo abanene bakyagaanya okuyamba Palaso. Ayinvolvinze n'abazadde nabo bibalemye. So gwakola ku muntu effujjo ng'olowooza nti oyina abanene bajja kugezaako okufukaamirira omuntu wanaagamba nti no, olutalo tugende tumale nga bwe walutandika. Ojja kwepietera. So that's abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kussa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyinkiriza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyinkiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu. Kano kandida oba any harmful bacterias.